kakati tuyina mu mikolo gyaffe eja mu programu yaffe ey'omugole wa leero tuyinamu akanyomero akaabo ke nabasuubiza nti tubinamu abo abantu abakola emirimu egy'enjawulo oba okitegeera eyo gye mutabeera biki bye bayitamu ate era tugenda kuba nga twogerako n'omwogezi waffe olwaleero agenda yimirira mu mukolo ogwaleero agenda kuba nga yeeyanjulirako abalabi baffe ate oluvannyuma tugende mu maaso nkwaniriza nnyo ssebo nange nsanyusa okukolaba nnyabo. Assalamu alaikum ssebo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati olunaku olwaleero wakikoze otya mu boogezi bonna ne balondamu ggwe muyinamu kunguzi kiki? Okusookera ddala amannya n'eddoboozi nze Abudu Waswa Mwasa Sewaswa okuva ku mutala Kawempe Mbogo. Ensonga zetuliko za bulombolombo obuwangwa eddiini n'ennono. Empya ezimu nazira ng'abantu abeddira enkima bazzukulu ba Mugema bagoberera nnyo ani yandibadde mu ntebe yandyaniriza atya abantu anaakozesa bigambo ki era nno ekyo oba oli awo kikyansoboseza okubeera nga mpangula okubeera nga nze nkutta omuzindaalo olw'ebigambo ebigenda okubeera nga bikola ki nga binvamu bamanya nti ono amaaso l'entungo mu bakadde ono ajja kwogera ebigambo ebisinga okuba ebirungi kuba nnazze kule mukimanyi okuva edda nedda bajjajjaffe bagendanga basatu taata nga yagenda ne maama okukima muka mwana era omwana bamuwanga taata w'omwana tukwasiza omwana waffe obukuumi olwaleero senga w'abaana yakuleetera omwana esobola kituli wano Allah mwebaza akoze ebirungi mbakakasa tulina ebigambo ebirungi ebyogerwa mu bantu byawukanako ebyokwanjula olumbe oba oliawo n'embaga. Omukolo mulimu guno gw'okwogerera emikolo gumazemu emyaka emeka era abantu bansigira ekifaananyi obasuubize nti toli mwogezi olunaku olwaleero lwakuba nti olina oluganda ku bagole oba lwakuba olina oluganda ku kika. Ekyamazima omulimu guno nguwangaddemu emyaka 15 nakutandika n'omugenzi Haji Ali Sebirumbi bannayuganda gwe mumanyi obulungi yafa twaziika e Luweero nansomesa omulimu guno nakwatanga ensawo ne mwegombe ebiga byavaamu era mbakakasa bannayuganda mwenna abali ku mukolo guno musuubire ekifaananyi ekirungi omulimu omulungi ebigambo ebirungi kuba ennaku zino abantu emikolo gitambula emirundi ebiri nga gulimu okutambula mu bwangu ate nga gulimu essanyu basuubire okubeera nga tujja kuvaamu ebigambo ebirungi era ebinyumira abantu. Olunaku olwaleero nga Adija aleeta omwagalwa we kwogenda kwogera ngaani nga taata nga ku sayidi y'abako. Neeyanziza nnyo neeyanzege ekibuzo ky'ombuuzizza ti muwala wange Adija Nantongo agenda kwanjula omwami we ngenda kwogera ngaani ngenda kwogera nga taata wa Hadija Nantongo kuba mu buwangwa abeera mu ntebe abeera taata yagaba omwana ono bampadde obuyinza balina olwaleero nze mbamba nga mbogerera ku mukolo guno. Aboogezi bwe muba emikolo gyonna gye mukola nkakasa nti tosangamu museetwe gwokka waliwo challenges ezibeeramu gamba nga waliwo omukolo gwe naliko omutwalo gwa taata tebaguleese olugoye lw'abasenga tewali embeera bwetyo bwetuukawo gwe ng'omwogezi naddala ku sayidi ya taata ng'olwaleero oyinza kukola otya? Embeera ng'eyo bwebanga etuuseewo nze nno kyensooka nga sinaba kuyingira mu mukolo taata musinkana ne mubuuza abaana bajja wabasalira omutwalo wabasalira ki era bali bagenda okujja nga mmaze okumanya taata yasala omutwalo oba gwante oba mmotoka era bemmanya teguliiwo nsobola okugatta abantu abo bombi okulaba nga tukkaanya ku mutwalo ogwo oba anaagubwayo oluvannyuma oba tagwina oba tatangana amusunyiwa naye nga ensobi kweva gwe mwogezi okuva eno jja n'otula mu ntebe totegedde taata abaka bajja bakkaanya ki basala ki so ekyo kyensookerako okumanya. Nga tusiibula njagala okumanya wamma bifaananyi ki byennyini bye balina otwala ku buko nga bawasa omukyala? Ebifaananyi ebirina okugenda ku buko nga bawasa omukyala ebifaananyi mu buwangwa mu bulombolombo n'ennono bibiri ebifaananyi byemanyi Ssaabasajja Kabaka bwetwala ne maama n'Abagereka simanyi ekifaananyi kirala nga kigwa mu buwangwa n'ennono y'Obwakabaka bwa Buganda. Ekitegeeza bano abatwala Bobi Wine bali ku byabwe? Oli kibisisiza okwagala kwe naye nga ekyandibadde ekituufu kutwala Ssaabasajja Kabaka bw'obanga kyoyagadde ffe mu Buganda kyoba oyagala naye nga mu Buganda ebimanyiddwa bibiri. Ekitegeeza ebyo ebibiri bwe babireeta ebisigadde ne waleeta ebirala tebaba na buzibu? Tewali buzibu ekifaananyi ekyo kisinzira wajja na wajjojja. Singa manya nti gye ŋŋenda waliyo Dr. Kizza Besigye ate ndeese kya Besigye
tolaba ndese kya Bobi Wine tolaba ndima ndese wako soso okomanyi gyengenda baki kati nga wano wetuze olwaleero onalebo Faizo Kikulukunyo ye taata w'abaana wano omukulu so njagaza olese ekifaananyi ate kya Bobi Wine bakubiriza basooke bamanyi gye bagenda be baani n'abajja be baani bajja kuwangwira buli kimu kyonna. Kale nsebulira ku bantu era obampereyo obugambo obusembayo naddala omuntu omwana omuwala ng'ategeka omukolo mu buwangwa bw'obusiraamu oba mu mbeera y'obusiraamu ayinza kukola atya biki by'atalina kusuula. Neeyanziza nnyo neyanzeege mu bugambo bwange obusembayo omwana omuwala yenna yandibadde asuubira okufumbirwa n'atannaba n'agenda kiwandisobola okuba kwe kwekwata bakadde bo naddala senga oba maama ne taata ne bakulabira omuntu asinga okubanga mulungi ennaku zino abaana bafuna abakyala oba bajje ku mutimbagano ekitali kibi naye bwe balomala ku mutimbagano kale munoonyerezeeko waawa bamuzaalawa otuukeyo ojja kufuna obwangu gy'ogenda maaso. Nebaza bannange bonna basambisi betubadde nabo aba Real Sound mwebali nnyo mwebali ddala Fazan mwebali nnyo mwebali ddala buli alina kyakoze babadiriisa mwebali nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza bw'atyo omwogezi bw'atusibudde ate nga nyongera tukyayita